omwezi gwali gwa mwenda omwaka bwe gwali guwera ogwana mwena. Okusoma kwe yasookera Butenga Church of Uganda Primary School n'agenda e Kabungo. Bwe yava e Kabungo n'agenda e Mityana, ate gye yava n'adda e Kibuli mu junior n'amaliriza yagattibwa mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 1900 n'agenda e Mbale School of Hygiene n'akuguka nga health inspector. Yakolera mu ddwaliro e Masaka ng'atwala essaza lya Bukoto mu byobulamu. Abadde musuubuzi wa bbiya era abadde distributor wa Uganda Breweries okutuusa waafiiridde. Yagattibwa mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 1962 n'omukyalo omugenzi Robina Nanyombi Kalumba mu kanisa e Butenga. Yayingira ebyobufuzi n'abeerako kansila mu Masaka Municipal Council ku mulembe gwa UPC. Yabeerako kansila w'eggombolola y'e Butenga ku Masaka District. Bwe yatuuka ku district e Masaka n'alondebwa ng'omuwanika wa district okumala emyaka 15. Yavuganya ku bwa mmeeya wa Masaka Municipality emirundi 2. Bw'atyo n'awummuza ebyobufuzi n'asigala nga musuubuzi omututumufu mu kibuga Masaka. Abadde muzadde, musuubuzi, munnabyabufuzi era nga musawo. Abadde director wa Bakalumba Enterprises era nga director wa Nalongo Group of Companies. Alese abaana bannamwandu wamu n'abazzukulu obulwadde obumusse. Ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omukaaga baamukebera e Masaka era n'asangibwa ng'alina COVID-19. Yajjanjabibwa mu ddwaliro e Masaka ku Mande, embeera n'etabuka era n'atwalibwa e Kampala mu ddwaliro e Lubaga. Ku ssaawa 3 ez'ekiro n'assa omukka ogw'enkomerero. Waafiiridde ng'alina emyaka 77. Kino kyakwetegereza. Tusaba ababadde babanja n'abo babadde abanja n'oyo alina ekiraamo bajje batulabe. Okuziika nga kuwedde, abaana mwenna temugenda, tuyinayo olukiiko. Abanja n'abanjibwa jangu oyogere. Bw'oba olina ky'obanja jangu okyogere. Bw'aba alina kye yakuteresa kireeta okyanjule. Buli nsonga gy'omanyi nti ebadde wakati wo naye ng'egasa famire jangu ogyogere. Eri abaana tusigale nga tuli bumu era bwe tumala okuziika ffenna tusigalewo, ate tumanye bwe tuva wano step kyeddako. Abakungu bazimu enna njagala kutwala omukisa guno okubeebaza olw'okuwaayo akadde. Kino ekiseera kizibu nnyo omuntu asobodde okutambula gy'ovudde n'ogyotubeererewo. Mu mbeera eno gy'olowooza nti ate naawe bw'onojja oyinza okukola ki? Okukwatibwa. Mwebale kwerekereza byonna, mwebale kwewaayo, mwebale kwagala Ssaalongo, mwebale kwagala famire. Tubasuubiza nti nammwe bwe kinaaba kibatuuseeko kuba tetukibaagaliza, mutubuulire, tunaasala gonna ate naffe ne tujja ne tutuuka.
Muninde mu katono mbabuulire ekiddako. Tweyanza ssebo Comrade Nsereko olw'ebyo by'otuusizaako ebyafaayo bya jjajja waffe taata waffe Ssaalongo Jjajja William Kalumba. Mpozi mu kaseera kano puroguramu eyabaddewo era ekyaliwo nti akazindaalo tukatwala ku bataffe mu Katonda batandike okusabira jjajja waffe taata waffe. Twali tukayinza ssaawa 7:30 jjajja bamuleeta awo dakigezo ziddako 15 tumulabeko oziggwako dakiika 45 tutwale mugulamize mu nju ey'oluberera kadakiika ngendamu katono nnyo Comrade munnange tulabe kyazzaako ekirala naye nga puroguramu ebadde nga akazinda tukajja ku table y'abannaddiini sebo mukama wange akazindalo nkatusizza ku meeza neyanzege Funeral service team egenda kutuusa wano omubiri gw'omugenzi ku 7:30 awo eguteeka awo. Abantu ab'enkizo abagenda okukakasa nti omuntu gwe batuwadde ye waffe. It may sound awkward. Bayinza okuba 2 oba 3 bagendawo bakakase nti omuntu gwe batuwadde yani ewaffe. Ku 7:45 bajja kuba bali wali eri tetulina gwe tusuubira kubeerayo. Ku 8 byonna bijja kuba biwedde. Tweyanza ssebo tweyanzege ssebo omuledi. Mukama waffe yebazibwe kumbabula 267 awali ebigambo ebyo ebiwerekera baganda baffe abavudde mu bulamu buno. Nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde nga afudde aliba mulamu
na buli mulamu amukkiriza akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Mmanyi ng'omunuzi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange limala okuzikizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. Tetwaleeta kintu mu nsi kubanga yatuyinza kujja mu kintu. Mukama ye yawa era Mukama yaggyeewo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katweyombeeke tutambule Zaburi 9 ffenna nga tugendera wamu nga tugamba nti abalina akatabo ka Order of Service ku page ey'okubiri wansi bwe muba mukebera. Tutandike. Nayogera nti neekuumanga amakubo gange, nemenga okwonoonya olulimi lwange, nasibanga akamwa kange n'olukoba, omubi ng'ali mu maaso gange. Nasiruwala obutayogera, nasirika, newankubadde ebirungi saabyogera, okunakola kwange bwe nali ndowooza, omuliro ne gukoleera, ne ndyoka njogera n'olulimi lwange. Mukama ontegeeze enkomero yange, n'ekigera ky'ennaku zange bwe kiri, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Laba ennaku zange wazikolanga enta, n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. Mazima buli muntu bw'anywera ddala mukka bukka. Mazima buli muntu atambulira mu bifaananyi ekitaliimu. Mazima beeraliikirira bwereere, akuuma obugagga so tamanyi agenda kubutwala. Ne kaakano Mukama nindirira ki? Muggwe mwe nnina essuubi. Onzigye mu byonna byange byonna, tonfuula kivume ky'abasirusiru. Nasiruwala saasema akamwa kange kubanga wakikola. Onzigyeko omuggo gwo, maliddwamu amaanyi olw'okukuba kw'omukono gwo. Obuuliranga omuntu n'okunenya olw'obutali butuukirivu bwe, omumaliramu ddala obulungi bwe ng'ennyenje. Mazima buli muntu mukka. Uli okusaba kwange, ayi Mukama, okkiza okukaaba kwange. So tosiikira maziga gange, kubanga nze ndi mugenyi gy'oli. Omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali. Onsaasire ndyoke nziremu amaanyi nga sinnava muno ne sibeerawo. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutuule tuwulire ekitundu. Ekitundu kiri mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolinso embereberye essula ey'e15 n'olunyiriri olw'20. Ne kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu, gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka, kubanga okufa bwe kwabawo ku bw'omuntu era n'okuzuukira kw'abafu kwabawo ku bwa muntu. Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, era bwe batyo mu Kristo bonna bwe balifuukira abalamu. Naye buli muntu mu kifo kye ye. Kristo gwe mwaka omubereberye. Oluvannyuma aba Kristo mu kujja kwe, enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo obwakabaka eri Katonda ye Kitaawe. Bw'alibanga amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. Kubanga kimugwanira okufuganga okutuusa baalissa abalabe be bonna wansi w'ebigere bye. Omulabo w'enkomerero aliggibwawo kwe kufa, kubanga kyawandiikibwa nti yassa byonna wansi w'ebigere bye. Naye bw'ayogera nti byonna byassibwa wansi, kitegeerekeka ng'oyo teyassibwa wansi eyassa byonna wansi we. Naye byonna bwe birimala okussibwa wansi we, era n'Omwana yennyini n'alyoka assibwa wansi w'oyo eyassa byonna wansi we, Katonda alyoka abeerenga byonna mu byonna. Kubanga
balikola batya ababatizibwa ku lw'abafu? Oba ng'abafu tebazuukizibwa ddala, kiki ekibabatizisa ku lwabo? Naffe lwaki okubeera mu kabi buli kaseera? Nfa bulijjo, ndayidde okwenyumiriza okwo ku lwammwe kwendi nakwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Obanga nalwana n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu ngasibwa ntya? Obanga abafu tebazuukizibwa tulye tunywe, kubanga tufa enkya. Temulembebwanga okukoona n'ababi kwonoona empisa ennungi, mutamirivukenga mu butuukirivu, so temwonoonanga. Kubanga abalala tebategeera Katonda. Njogedde kubakwasa ensonyi, naye omuntu alyogera nti abafu bazuukizibwa batya? Era mu mubiri ki gwe balijja nagwo? Musirusiru gwe gy'osiga tebannamu, wabula ng'efa. Ne gy'osiga tosiga mubiri oguliba, wabula mpeke njereere, mpozi ya ngano oba ya ngeri ndala. Naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli nsiga agiwa omubiri gwayo yokka. Ennyama yonna si nnyama emu, naye endala y'abantu, n'endala ya nsolo, n'endala ya nnyonyi, n'endala ya byannyanja. Era waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi. Naye ekitiibwa eky'omu ggulu, eky'egy'omu ggulu kirala, n'eky'egy'omu nsi kirala. Ekitiibwa ky'enjuba kirala, n'ekitiibwa ky'omwezi kirala, n'ekitiibwa ky'emmunyenye kirala, kubanga emmunyenye teyenkana na ginnaayo kitiibwa. Era n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo. Gusigibwa mu kuvunda, guzuukizibwa mu butavunda. Gusugibwa awatali kitiibwa, guzuukizibwa mu kitiibwa. Gusigibwa mu bunafu, guzuukizibwa mu maanyi. Gusigibwa nga mubiri gwa mukka, guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo. Kubanga waliwo omubiri gw'omukka, era waliwo n'ogw'omwoyo. Ekitundu kyaffe awo ekikomye. Banyaba abakungubazi, munzikirize nyimiridde wano okukozesa ekiseera kino okubasaasirako ennyo mu Mukama waffe n'okwaniriza abakulu. Munzikirize mu kiseera kino nyanirize mukadde waffe Ssabadikono obwa Ssabadikoni buno, Venerable Godfrey Mpuuga, tuli naye wano. Taata tusanyuse okulaba, webali kujja, webali kutubeererawo. Era munzikirize nyanirize Venerable Kisagga, Ssabadikoni Godfrey Kisagga, Ssaalongo Ssabadikoni we Mikeke. Kama yeebazibwe ssebo, tusanyuse okulaba. Era munzikirize nyanirize Reverend Tomushange, omusumba w'Ebukomansimbi ssebo, webali kutubeererawo, bali kutumira ekitundu. Munzikirize nyaniriza ababuulizi. Tulinawo omubuulizi Daudi Lukoboza, bamusumba buno bw'Ebutenga mu kanisa y'ekyansi naye waali. Tulinawo omubuulizi mubuulizi Kefas Makumbi, mubuulizi w'emisanvu, naye tuli naye wano. Ssebo munzikirize Ssabadikoni nyanirize mu maaso go omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ebukomansimbi, Maama Veronica Nannyondo, naye tuli naye wano. N'abakulu abalala okuva mu gavumenti ey'owakati n'ey'Emmengo bonna weebali. Akati waliwo Kojjange ssebo, Reverend Abeka Kooza naye waali. Ssebo nzikirize ate ye muliraana gw'omugenzi ono. Era nzikirize nyanirize abayimbi ba St. Simeon okuva mu kanisa y'Ebutenga abatukulembedde ekikiriza kuno bana mwekirizeeko abayimbi ba Butenga ba St. Simeon. Kwaya yaffe eyo gy'abadde ayagala ennyo. Ssebo Ssabadikoni baweereza bannange
n'abakungu bazimu enna bikiryammwe munzikirize ntuse okusaasira eri bamaama abaana ate n'abazzukulu n'emikwano gy'omugenzi twagala okwaga kitalo nnyo kitalo ddala ekyamazima abaana tubasabira tumanyi ekiseera kyemuyitamu era mukulu wasali twagala okusaasira ennyo kubanga abaana gw'obasigaddemu naye tukusabira Mukama akuwa ekisa era akunyweze omulimu munene naye Katonda waali. Mukadde waffe Ssabadikoni njagala kwogerako katono ku Ssaalongo Kalumba William. Ssaalongo abadde musajja mukristaayo, abadde musajja musuubuzi, abadde muzadde, abadde mukristaayo ddala emisana n'ekiro atakyukakyuka ate nga mu malirivu nga kyakwatako ayagala kikole ki kigguke. Ssaalongo abadde musajja muyonjo ate era Ssaalongo abadde ayagala abaweereza. Mbadde sirowooza ti Katonda anampa obuvumu nenyimirira nenjogera naye negayidde Katonda naye nga mpa amaanyi nsobole okwogera ku mukadde waffe Ssaalongo. Ssaalongo abadde mukristaayo nga bwe nkugambye. Ekyokubiri, Ssaalongo ng'ayagaliza ate n'ekirala Ssaalongo abadde taata ate era Ssaalongo yadde mukwano gwange. Ekyo akakasa ekyo Kisaalwa akimanyi Joseph n'abaana bakimanyi naye Kisaalwa yabadde asinga okukikola ki okukimanya. Emyaka 8 gye maze ne Ssaalongo nze bwe najja nensiŋŋaana Ssaalongo agenda nga kakkana ng'ateesa bulungi ng'ayagala kwegamba n'ayagala nnyo obutenga okugenda mu maaso. Era waliwo bingi bye tutuuseeko ng'okuddaabiriza ekkanisa, okuzimba ennyumba y'obusumba gy'alese nga egaddwa n'okuyiwa enkokoto naye nga emuli ku mutima. Wayalingi yawedde kati tugenda ku plasita tulabike nti omulimu gugenda mu maaso teguddiridde naye tusaaliddwa nnyo Ssaalongo ono n'ebirala bingi naye tusaaliddwa nnyo Ssaalongo ono naye twebaza Katonda olw'ebbanga Mukama lyamutwazise n'atugasa n'akola ki gamba akuliraanye nti Ssaalongo yabadde agasa. Kaakati buuza akuliraanye mpolampola nti gw'ogasa ab'omu kika kyo oba ekkanisa yo oba ekereziya yo. Kale kankomaawo oyo ssebo yabadde Ssaalongo lwakubanga ndi musajja naye mbadde nkaaba amaziga mu mwoyo. Naye Ssaalongo waavudde tusaba Katonda atulekedde abaana ate n'abaana balungi. Kaakati tulina essuubi nti abaana Ssaalongo waakonye wetwagala mukole ki era ssebo nga nkyali waggulu nzikiriza era okusasa kugenda eri Ssaalongo Peter Nkambwe headteacher wa Butenga Primary School era omuyimbi mukwaya neye Butenga era naye atukoze obulungi n'abaana abalala bonna. Kale Ssaalongo abadde aduumira abaana ne bakola ki. Kaakati ayo Butenga kyenjagala okubasaba bannange nga Ssaalongo agenzi mbasaba ekigambo kimu tubeere bumu tusobole okwongera okutwala Butenga muki mu maaso. Katonda takola nsobi ffe tunaakola ensobi nga tulemye okugenda luddawa mu maaso. Ssebo Ssabadikoni tusanyuse nnyo bwe tukulabyeko tuguma era ssebo webale kuwaguza tumanye si byangu. Ssabadikoni wenyite tawaguzizza mwebale kulaga mukwano mwebale kutubeererawo era bwe mbalabyeko n'ennyongera okuguma naye mbadde nnyimirira nga mpulira nga n'amagulu tegayimirira buki. Naye ng'abakkiriza twebaza Katonda olw'ebbanga Mukama lyatwazise Ssaalongo n'abeera wa mugaso. Ebya Ssaalongo tetugenda kusonda bisonda eby'okumwogerako bikola ki byeyogerera. Munzikirize kankomaawo olw'embeera y'obudde naye tusanyusa okubalaba mwebale kutubeererawo. Abaana musigale nga muli bumu n'abazzukulu bannaye temuyombera mu kkubo temujja kutuuka gye tulaga. Ebbanja lye tulina lya kusonyiwagana na kwagala nagenda mu maaso. Mbaagaliza ekiseera ekirungi Mukama atuwe nnyo omukisa mu byonna. Kaakati tugenda kufuna oluyimba lugenda kututeekateeka bulungi era tweteeketeeke bulungi nga mukadde waffe Ssabadikoni bw'obwa Ssabadikoni buno yagenda okutuliisa n'ebirala byonna yajja okubyogera gyebiri
ne twongere okumusabira Mukama yongere okukola omulimu omulungi kubanga obubaka tusuubira nga bujja kutunyiga ebiwundu n'okutuzaamu essuubi. Tujja kuyimba oluyimba 342 abalina obutabo buno obwa Order of Service ku page 2 nsanyukira ekigambo kino kubanga abafamily eno badde balwagala. Kaakati tweteeketeeke bulungi tujja kuyimirira okuwa Katonda ekitiibwa nga abayimbi batukulembera mu luyimba olwo 343 abalina ebitabo by'okusaba ate abalina akatabo kano aka Order of Service ku page 2 waggulu. Kalo tuteeketeeke bulungi nsanyukira ekigambo kino bannange batusibirire entanda. Nabbi Isaaya ayogera bw'ati mu Ssula ya 8:17 nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wo omununuzi wa Isirayiri omutukuvu wa Katonda nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa era akukulembera mu kkubo ly'onooba ng'oyitamu. Tukumwanye mu kifo kino mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Mutuuleko abalina nga mutuulako. Ssebo omusumba w'obusumba buno
Reverend Julius Sonko Sabadikoni okuva Ematete Reverend okusooka kwa byonna ndeeta okulamusa kwa mukadde waffe ekitiibwa omulabirizi buno the right Reverend Henry Katumba Tamale awamu ne maama Reverend Canon Elizabeth abatasobodde kubeera naffe olw'embeera nga bwefaanana naye ne batutuma ffe tubeerewo era tubakiikirire era mwebulawa nga Bishop tali wano naye nga ffe mutulabawo mutegere nti omulabirizi ali wamu nammwe atuuse okusaasira kwe eri abaana maama omukyala abooluganda n'ab'emikwano olw'okuviibwako ekirabo kyammwe kino mukwano gwammwe omwagalwa wammwe abadde abeera nammwe abasabira Katonda abagumye Katonda yennyini abeere wamu nammwe nga bayogera mu Zabbuli 46 nti Katonda kye kiddukiro kyaffe Katonda oyo embezi ddala atabulawo mu kulaba ennaku olunya olwokubiri ne lugamba nti kyetunava tulemanga okutya ensi ne bw'eneekyukanga awo nno ali wamu nammwe ng'abasabira bulijjo era ne mu kiseera kino kyennyini naffe nga b'emisanvu obwa Sabadikoni tutuusa okusaasira kwaffe eri maama abaana abazzukulu ab'emikwano mwenna abazze okubeerawo ng'abajulirwa nga tuwerekera mukadde waffe ono George William Kalumba nyaba omukyala omubaka omukyala wa disitulikiti mu paalimenti tusanise nnyo okulabako webale kubeerawo naffe atera bwe tukulabako ng'oli mubaka waffe twongera okuddamu amaanyi olunaku luno omukulu omu yakyogeddeko omukulu Nsereko kyokuziika okw'olwaleero si kwe kwa bulijjo n'embeera gye tulimu era si ya bulijjo kyokka okufa kusigala nga kwe kumu kitalo nnyo bannaffe bannabutenga ssebo omusumba tukusaasidde nnyo bannakwaya tubasaasidde nnyo kubanga omukwano ngumanyi nnyo mukadde waffe ono Kalumba gw'abadde ayina wamu n'ekwaya ate wamu ne obusumba bwonna okutwalira wamu zijjukira olunaku lumu twali awo nga West Buganda y'emu kuzigenda okutegeka Namugongo n'agulira abayimbi bano uniform gye bagenda okuyimbiramu Namugongo era n'akikola bulungi era nzijjukira wano nga tutegeka olunaku lwa Unity Week twalutegekera Butenga ng'obulabirizi nga twegatta wamu n'ab'ekitovu omukulu oyo mu nteekateeka ezo bwe twali twogera nga enteekateeka zigenda mu maaso n'agamba nze emitwalo 5 ku lw'ensonga eyo gigende gikole omulimu gwa Katonda bannaffe kitalo nnyo olw'okufiirwako omuntu afaanana bw'atyo bannamasaka njogere kimmwe banna West Buganda ng'obulabirizi tugambe tutya bannamisanvu ate ne Bukomansimbi disitulikiti kitalo nnyo maama waffe omukyala wamu n'abaana olw'okuviibwako taata waffe ono omusajja abadde omulungi abadde omwagazi w'abantu abadde omubuulirize abadde ayagaliza tufiiriddwa nnyo ab'emikwano tusabe Omukama oyo eyamutuwa amuwe ekiwumulo eky'emirembe olw'ebirungi byonna byakoze mu nsi muno nga bimuweesa bulungi ekitiibwa omubala gwaffe gw'ekitundu kino mu busatu bugamba nti Katonda kwagala nti naye abeera mu kwagala abeera mu Katonda era ne Katonda abeera mu ye omusajja wa Katonda ono abadde atuukiriza nnyo omubala guno nti Katonda abeera kwagala naye n'oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda abadde ayagala nnyo abantu be
abadde ayagala nnyo ekkanisa ye, abadde ayagala nnyo abaweereza be. Eryo nno bbanja mwe abaana abasigaddewo nga tuwulira ebigambo bino, kubanga omuntu abadde atambula bw'atyo, omuntu abadde ayagaliza, omuntu abadde ayagala buli muntu ng'amaze okuvaawo, oyinza okusanga ebintu bitabuka. Nanti Abaganda bagamba nti ezivaamu mukulu zangaala. Katusabe Omukama ayimuse mu mmwe ate agenda okukulembera, abeere nga ajjula okwagala okwo, era asobole n'okugatta ekkanisa ya Katonda awamu n'abantu ba Katonda. Omuddu wa Katonda ono George William Kalumba, nze nabadde mwogerako bwe nti ku bye mumanyiiko nange gino emyaka ena nga ndi naye. Omusajja ono abadde investor ng'era akola ebintu eby'enjawulo ebitwala eggwanga mu maaso. Omusajja ono abadde ayagala nnyo eggwanga lye Uganda ate n'eggwanga lye Buganda. Ng'era bw'aba ayogera ku ggwanga, bw'obanga oyagala okutabangula eggwanga n'okuleetawo engeri embi ng'eyo takkiriziganya naawe. Omusajja ono abadde ayagala nnyo famire ye, abadde ayagala nnyo mukyala we, abadde ayagala nnyo abaana be. Omukulu Kalumba ono nga nakasooka okwogerako wamu naye, yaŋŋamba nti nze ekigambo kye nasoose okulaba mu nsi muno era kye nasooka okulaba kwe kusomesa abaana bange babeere obulungi mu nsi eno ejjudde ennaku. Kale nno omusajja ono gwe tufiiriddwa era gwe tugenda okuwerekera. Omukulu ono abadde ayagaliza buli muntu yenna okubeera obulungi. Abantu bangi nnyo abaweereza tebabaagaliza kubeera bulungi, naye ono ffenno tubadde tumweyagaliramu emisana n'ekiro, era nga bwe tumusanga tusangira ddala omuntu ayagaliza abantu. Omuntu ono abadde ayamba abantu ba Katonda mu ngeri ezitali za njawulo, mu madiini agatali ga njawulo, ng'abantu bonna abayamba nga buli muntu bw'aba agenze gy'ali. Era abadde alina ekigambo kyatera okugamba nti nze musumba Mukama yansitulamu, Mukama yansitula era nanteekako waggulu. N'olwekyo ekyo kiyansitula nange nfuba nnyo okulaba nga nnyamba bannange abo bensingako obunene. Ekyo no tukyebaliza Katonda kubanga yakimuwa n'ayongera okukimanya ate n'akitambuliramu. Omusajja ono abadde ng'alina ekisa eri buli muntu yenna. Abantu bangi nnyo ayinza okubeera n'ekisa mu ddakiika eyo, naye mu nnaku endala n'abeera nga si wa kisa. Naye badde omusanga akaseko ke tetuleme kukajjukiranga nga tatera kusunguwala, naye nga buli kiseera abeerako akaseko ako. Awo nno katusabe Katonda omulungi ono yamutuwa ayongere okumuwa ekiwummulo eky'emirembe. Omusajja ono bino byonna nga mmaze bimwogerako. Ekitundu kino kyensoma ekivudde mu Nnabbi Isaaya, omusajja ono abadde agasa. Yasaba Katonda okumubeera abeere nga agasa okutuusa okufa. Era abadde asaba bulijjo Katonda okumukulembera mu kkubo lyabeera nga atambuliramu nga Katonda bwe yamutonda. Kale nno tumusibula era tumuwerekera nga ava mu nsi, nga tusaba Katonda naffe abazze okumuwerekera atujjuza okwagala okwo, atujjuza okugasa okwo, tutambule ng'abaana ba Katonda, nga tugasa abantu bannaffe, nga tugasa ebitundu byaffe, nga tugasa eggwanga lyaffe, nga tugasa ekkanisa ye, nga tugasa mu buli mbeera yonna nga Katonda bw'aba atuwadde. Abaana ba Ssenti bali ku ddembe mu mwaka eyo nga mu 95-96 ab'emitala Mariya bayimba oluyimba ne bagamba nti mu nsi muno okozeemu ki singa enkyo givaamu. Omusajja ono ku bigambo byonna bye tubadde tutunuulira bingi nnyo ebijja okumujjukizangako, bye tunaamujjukirangako olw'obulungi bwe nga bw'atambudde. Kale n'abooluganda ffe abakuŋŋaanye wano, naffe tufubenga okuteekangawo ekijjukizo nga bwe kyogerwako mu ngero za Sirimaani nti ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa naye erinnya ly'omuntu omubi lirivunda. Kale Kalumba titulemenga kumujjukiranga olw'ebirungi bye byonna byakoze mu nsi muno. Abooluganda ffenno nga tumwerekera, naffe tufubenga okuteekawo ebijjukizo ebyo balitujjukirako
nga tuvudde mu bulamu buno obwensi, era tutambule ng'abaana ba Katonda, era tutambule ng'abaagalwa nga tumanyi nti olunaku lumu tugenda kusisinkana omutonzi waffe. Naye ku bimu omutonzi waffe byatusuubiramu nga tuli mu nsi muno kwe kutambula nga ye bw'ayagala. Mu lubereberye yagala nti leka tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, era omuntu oyo n'atondebwa, era gwe nange ne tutondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda atulaba nga tuli baana be era nga tumufaanana. Naye ennaku zino Sitaani akwakkudde abantu okuva mu maaso ga Katonda ne bakola ebyo ebitasaana. Tujjukire nti Katonda waffe olunaku lumu tugenda kumusisinkana, atubuuze nti ebyo byobadde otambuliramu bye nakutonderamu. Era njagala okyukira oyo muliraano omubuuze nti gw'oluganda ali wano nga tuwerekera omusajja ono abadde agasa, okyafaanana Katonda? Kyukira muliraano omubuuze nti oluganda nga tuwerekera George William Kalumba okyafaanana Katonda mu butonzi bwe? Awo nno gwe ansa gyeddiremu nga oli amaze okukubuuza. Awo nno tutambule nga tugasa, tambule nga tugenda mu maaso ga Katonda, era tusabe Katonda atuwe ekkuba, atukulembere mu kkuba eryo lye tuba tutambuliramu. Oluvannyuma lwa wano tulyoke tusiimibwe eri Katonda. Nga tusiibula George William Kalumba, tujjukire ebigambo ebibadde mu Zabbuli eno gye tusomye 39 olunyoyo olw'omukaaga. Agambye nti laba ennaku zange wazikola ng'enta, era n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli. Bannanga tutambula mu bulamu buno obwensi, tujjukire nti tuli mukka bukka. Ekiseera Katonda ng'atuusizza n'okugamba nti jangu eno tewali okuwalira. Awo nno ennaku zaffe ziringa nta. Lwaleero oyinza okugamba nti lwaki Kalumba afudde lwaleero? Katonda bwe yateekateeka, na buli muntu alina olunaku lwe n'entuuso ze n'ekiseera kye. Ekisinga obukulu kwe kulowooza ku ebyo bitugwana okutambuliramu n'okukola nga Katonda bw'ayagala. Njagala okubaagaliza ekiseera kya Katonda ayongere okutuwa ekisa kyala ate wamu n'abaana n'ab'emikwano. Olw'okuvibwako ekirabo kyaffe kino ekya Kalumba George William kye yatuwa, ate ayongere okutugumya n'okutusangula amaziga n'okutambula ng'abaana be. Naffe olunaku lumu tuli musisinkana, era naffe nga tutambula mu nsi muno twegayirire Katonda oyo ng'atuleseewo tutambule ng'abaana ba Katonda, kubanga ennaku zaffe yazikola ng'enta, era n'obulamu bwaffe si kintu gyali. Awo nno nga tutambula muno tujjukire nti tuli mukka bukka, tulongoose ebyo ebyetaaga okulongoosa obulamu buno. Bannaffe abakwaya Butenga n'Obusumba tubakwasa Katonda oyo, era twagala okusaba Katonda oyo ayongere okukozesa abaana bano abasigaddewo mu ebyo byonna byetuwulidde ebyangiro ebibadde biteekebwateekebwa omukulu ono. Katonda oyo abikole bulungi, abasibe ekimyu, abajjanjabe, ate n'okusinga byonna ng'abasangula amaziga. Tubaagaliza ekisa kya Katonda ekirungi kibakuume. Twagala okwagaliza maama waffe, twagala okwagaliza abaana ekisa ekya Katonda kibakume, era Katonda oyo abasibe ekimyu. Okusooka nga amaaso tugajja Kalumba ono, ate tugateeke Katonda ono eyamutuwa, era tumwebaza olw'ebirungi byonna bitumulabyeko, ate tubitambuliremu. Oluvannyuma nno naffe nga tutuuse gy'ali asobole okutwaniriza Mukama waffe Yesu ng'agamba nti mujje abaana kitange bye yawa omukisa, mulyoke musikire obwakabaka obwali bateekerwateekerwa ensi yonna nga tezennabaawo. Baagaliza ekiseera ekirungi Mukama ab'omukisa abakuume mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama abeere nammwe. Kaakati tugenda kuyimirira n'obwombeefu twatula enzikiriza etukwata tuyimiridde. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo omwana omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omwana atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabazibwa ku nnyimbe ya Pontiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu,
atudde ku mukono ogwali okutonda kitaffe ayinza byonna naye alivaayo okukomawo kusala omusango gw'abalamu n'abafu nzikiriza omwoyo omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna ereebuna bonna n'okusiikima kw'abatukuvu n'okusonyirwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Munzikirize nga tetunayimba luyimba bannaye tugatte engalo twebaze nnyo mukadde waffe Ssabadikoni olw'ekiseera kyatuyisizaamu. Mukama yeebazibwe. Kaaka tugenda kufuna se bwe twateesezza mukadde waffe n'abafamire eno. Waliwo omukulu waffe mu nnyumba eno, mukulu Fred agenda ekibbo tugenda kukiteeka wali awali emmeeza wali wagenda okuyimirira ku lwa famire. Tugenda mu kwebaza olw'emirimu Katonda gy'akozesezza. Okay. Kaakati batuwabuddemu nti tugenda kuyambagana sayidi y'ekyemmanga tuteekeyo ekibbo n'ewano ekyengulu yajja kuyimirirawo wakati tusobole okufuna obwangu tuleme kutumirigana banaye mujja ogenda kutuwaayo oluyimba olulala. Oluyimba 315 luli ku peegi yaabwe n'abalina okutawongoza obusaasi.
memu abasaasirigana abaagalananga ab'ekisa abawombeefu abatawalananga kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume naye obutafaanananga ebyo abasabira omukisa kubanga ekyo temwayitirwa mulyoke musikire omukisa. Njagala kubabuuza mu abaana mwagala omukisa wangi mwagala omukisa okuva eri Katonda? Ono agambye nti mbeerenga n'emmeeme eki abasaasirigana ng'abooki ng'abooluganda. Bwe munaakola bwe mutyo erinnya lya Kalumba lijja kgenda mu maaso. Omugenzi ono ajja kwebakanga mirembe eno gy'agenze Magombe ati ffenna gye tugenda okgenda. Banage mubeerenga n'emmeeme emu abasaasiragana abaagananga abooluganda temuwalananga kibi olw'ekiki ekivume. Okubeera nga muzaaliddwa mu bamaama ab'enjawulo eyo si nsonga naye ekikulu mutunuulire Katonda yabaleeta ku nsi kuno. Mubeerenga n'emmeeme emu musaasiriganenga mwagalanenga musobole okufuna omukisa okuva eri ani? Eri Katonda. Tubasabidde omukisa gwa Katonda gubakuume nga muli bumu, kubanyweze nga mulina okukkiriziganya. Weewaawo abeerenga weewaawo ate si weewaawo abeerenga si weewaawo. Awo nno mutwale omulimu guno mu maaso. Mbagaliza ekisa kya Katonda, mbagaliza okwagala kwa Katonda. Mukama ab'omukisa mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Tweyanza nnyo mukadde waffe Ssabadikoni olw'entanda eyo gy'osibiridde abaana. Alina amatu ag'okuwulira abaana akole ki? Awulire. Mukama yeebazibwe. Abafamire eno bansabye okwebaza abantu bano. Kansala Shakira Kalumba, Honorable Kiyingiddeewo ne Honorable Nannyondo Veronica. Bannange babeebazizza nnyo olwa byonna ebirungi bye mubakoledde. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Ssabadikoni nzikiriza Bukulu Mutyaba atumye muwala we Nnaalongo Mbaziira Grace. Yumirira Nnaalongo. Kaakati n'amutuma ebigambo bino. Abafamire eno Mukulu Mutyaba abatumidde nnyo n'abasaasira. Nga bwe mumanyi nti munafu ddala tasobola, naye abasabira era ayagala mugume. Naye ekikulu ky'abasabira ayagala mubeere bumu. Taata waavudde mutunulire Mukama waffe ayongere okubagumya mu byonna. Naye abasaasidde tasobola nga bwe mumanyi, naye abatumidde nnyo era n'abasaasira ennyo Mukama waffe. Mwebale nnyo mikwano gyaffe okutuwuliriza. Kaakati ng'ekkanisa ekitundu kyaffe ekisooka kiwedde kitubadde tuzzaako kyakusabira mu kisentaana naye It is where we must
masiki agitereze bulungi ono. Masiki ono agitereze bulungi ono. Tekolamu akapuli yadde. Eterere bulungi. Ngenda kuleka wano tujakwata kubalinga basabire bali ku guno live. Yes. Fena tukole ekyo kigambiddwa. Tebagala ku kamera Sirina chendi bwemba sirinawe ninga ekipapula ekitwalibwa empewo era bwemba sirinawe ninga endiga etalina nsumba neetaaga kwe okusomoka ennyanja mugana amayengo simalako era nindiridde nze ondage ekkubo ery'obulamu kyova olaba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kwerimba bwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza nyimuse emikono nkutendereze fukamire ku mavivi Yesu webale chovola banyimba nyimbira kwe omutonzi kubanga onkuuma nontasa kyakwetaaga lubeerera era kanfuname kusinze olw'ebirungi byokola kuba kwerimba bwesikwebaza olw'ebirungi byokola nja kukwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale nja kukwebaza nyimuse emikono nkusinze fukamire ku mavivi Yesu webale Yesu webale olw'ebirungi byokola olw'ebirungi byokola